Yo, kambuze. Mbadde manyi bwe bakukwata obeera suspect, then ne banoonyereza ku musango. Then when you're found guilty, now you're a criminal, right? Kati ekibuuzo kyange kiri nti lwaki bwe munkwata nga nkyali suspect bakusalako enviiri n'okukola ebintu ebimu bye nandiise unnecessary to me. Njagala kumanya singa bukeera ku makya ne mulangirira nti innocent, then where the hell is my hair? Where is my dignity? Clips being katulaba. Omwami oyo is he's a brand. That's a brand, that's a product. It is being sold. When you damage it, o damaging mulimu gwe. Ate nga tonaba namusanga nti ali guilty. Tonaba have they found him guilty yet? Not yet. So why are you violating him? Nandisabye bekikwatako batukyusizeemu ebintu ebimu. Mwandikoze kye mwagala singa abeera asangiddwa nga ali guilty. But before being found guilty, why are you disrespecting them? Making them do things nga bwe nagambye no brand. Waliwo ebintu ebimu bititaka kufuluma nga mumukozesa. Nga babimukozesa nedda. Until guilty, at least okay, can try to disrespect. But no. But mainly, why are you cutting the hair? That's a brand. It is important. Why are you cutting it? Twagala nviiri. Nga temunnatuwa muntu waffe twagala nviiri. I don't think that's necessary. Wemba mpozi nga simanyi mateeka egakola bannaye abamanyi ensonga lwaki kikolebwa. Mundire mukaawo naye sikitegeera. I don't think it's valid. It's so invalid. Until you say guilty, leave my self-respect and everything I consider or respect or love about myself. Don't demean me before you have an answer. Byonna I believe omuntu nga tebanakusoma nti oli guilty, sula bulungi, lya bulungi, temunsala nviiri, temunkwatako, mundeke nga ndi happy ati we mugamba guilty awo mulyoke mutandika okuntulugunya. You know, I don't think this is the right way to do or deal with a suspect, not a criminal. Mbadde nsaba batukyusizeemu bwe kiba kisoboka. Ekyo tekirinda kisigula okusenga happening, but tekirabika bulungi. I don't think it's right. I really don't think so. Correct me if I'm wrong. Twagala nviiri.